ebinyumisa eggulire tujja kugamba nti NRM yawambibwa oba yawangulwa mu Buganda wano nti yali nnafu. NRM kyekibiina kyasinze okuba ekyamaanyi mu ggwanga lino, ate kyekibiina ekikyasinze okuba n'abawagizi abangi, naye kiri gwali omuyaga. Bannayuganda bangi bayitamanyi kintu ndoza omuyaga gwajja manyi kintu kibaita omuyaga bwe kijja kisobola okukozesa omuntu ensobi. Yembeera yaliwo nti bannayuganda abamu bakola ensobi naddala mu Buganda nga balowooza nti ate bwe bakyusaamu wayinza okubaawo enjawulo, naye bagenda okizuula nga ate okukyusaamu ate baali beetemera ndowooza ettaka nga balyetemerako. So kakati essaawa eno abasinga bamaze okuddayo awaka, era nze nsuubira nti zonna constituency ezawambibwa ebiseera ebyo zonna zigenda kukomawo, zonna zigenda kudda mu mikono gya NRM. Ekyo kiriwo naddala enkayana eziri mu bibiina ebyenjawulo, naddala ekibiina kya NUP zikulaga obukulembeze nti obwo obukulembeze tebulina kibusobola kuyamba bannayuganda. NRM ebaddeko n'okusoomooza mu mbeera, naye ng'olabe ensonga zaayo ezikwata kisajja kikulu, kubanga nti obukulembeze akulira NRM nga chairperson wa NRM General Kaguta Museveni mukugu mu byobufuzi kyalina. Naye kati bano bannaffe nti bino ebintu bagwamu bigwe, ebintu bagwamu bugwe, ebyobufuzi bonna bitegeera bulungi, ate bajja nga si abantu abazze okuweereza eggwanga, kubanga abantu basinga mukimanyi General Kaguta Museveni gye yajja eggwanga lino bwe yajjiranga Uganda ng'eri bubi, abantu basoba mu mayumba ag'ettaka ag'essubi, kugamba ng'embeera mbi. Kati ye amanyi wa Uganda gye yagiza, amanyi engeri y'okuzannya ebyobufuzi ey'ekisajja kikulu. Naye bano bajja nga tebalina mulamwa. Wano mu nkola ey'amateeka waliwo kye bayita fair hearing, ate waliwo ne kye bayita presumption of innocence. Kakati essaawa eno nabadde nsoma ekiwandiiko NUP kye yawandiise. Ekiwandiiko ekyo tekiriiko signature. Kakati ate ngende n'okusoma ekiwandiiko n'Empuuga naye kye yawandiise nakyo tekiriiko na date. Kale kugamba olwawo okutegeera nti okukakasa ekiwandiiko nti nga kituufu kirina okubeerako esignature, kirina okubeerako ennaku z'omwezi ekyawandiiko. Kati nkugeeza ebiwandiiko byonna bitunuulire, ekya Honorable Mpuuga tekirinaako, kiriko signature naye tekirina date ennaku yagiwandiika. Kakati ate ekyabala ekyaba NUP ate kyo tekirina na signature. Kati nze ndowooza nti baali badde bawa Mpuuga omukisa kibaita fair hearing okumuwuliriza ne balaba, kubanga bw'otunuulira parliament erina kuvaayo kugamba nti oyo bamuwa enguzi. Ate bw'oba otunuulidde parliamentary commission yeddukanya parliament erina obuyinza okukwata esente n'ezikukola ki kyova olaba okuggyako nga yo kennyini ezze nti yakwata esente naye tezimuwa muki mu mazima. Naye nga nze ndowooza eyo ensonga yalibadde yeetaaga okunoonyerezebwako ennyo, ne tulaba dda kituufu Mpuuga yenyigira mu buli bw'enguzi, naye ku ssaawa eno kikyali kito nnyo, still premature nyigira mu nkola ennyo. Era tukunga bannayuganda muna gye muli, naddala baagala enfuga eri ku mateeka, enfuga ey'emirembe, mwenna mugende muwandiise abawagira NRM, era abamemba mufuuke bamemba abalungi ab'ekibiina ekiri mu buyinza.